enteekateeka wano. Wettuukidde maka omugenzi Ssegganyiro Najja abadde azaalibwa agasangibwa mu divizoni y'e Masajja munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo. Tusanze abazadde ab'enganda awamu n'emikwano bali mu maziga olw'okuviibwako omuntu waabwe. Omwana wange Kisakye Esther abadde mukyala wa Ssegganyiro Naddi agamba bba yagenda e Dubai okukola ng'eno amazeeyo emyaka 3 wabula ennaku ze zibadde ziweddeyo era ng'abadde mu nteekateeka za kudda Uganda. Abadde amazeeyo emyaka 3 abadde amazeeyo emyaka 3 n'abaako contract kuba abadde kyefu n'abaako contract gye yasaninga nga akola era byakufumba mu hotel ey'aba Japan bayita Sushi. Ono agamba bukya bategeezebwa kufa kwa Ssegganyiro embeera eno yabakuba wala era nga babadde tebakikkiriza kyokka tukitegeddeeko nti ono okufa abadde yakwatibwa ab'ebyokwerinda eruuyi eno ng'ebula ebiro 3 okudda. Olwamalako contract na resigninga n'atandika okuba nga yeekozesa kati wakati mu process nga tannabafuna ipapula bimusobola mubeeza mu nsi eyo awo bamukwatidde. Namwandu nga yegattiddwako Namboze Florence maama w'omugenzi bagamba tebalina kyakuzaako kubanga n'obuvunaanyizibwa bubalekeddwa bungi okuli n'abaana 3. Yambi omwana wange abadde anyamba buli kimu ebitongole ebikomyawo abantu nsaba munyambe omwana wange akomewo ndi mukunyola kwa maanyi nnyo. Simanyi kiddako so abaziba kisa bonna abagenda okulaba vidiyo eno nsaba buyambi okuva gye muli munyambe abaana bange basobole okubanga bafuna obwenkanya bafuna kale obuyambi mu kusoma. Ssemaganda Nicholas muto w'omugenzi agamba mu bubaka bwe baafuna ku nfa ye baamutegeeza ng'ono bwe yayabika omutima kyokka okumuzza ne babasaba obukadde obuli 25. Eripooti gye bampeereza eraga nti yayabika mutima naye engeri gyendi nti siriiyo eri e Dubai siyinza bikkiriza ate siyinza bigaana. So wensabira ebitongole bya gavumenti ebirwanirizi by'eddembe ekisooka tubadde tusaba obwenkanya okumanya omuntu waffe bwe yafaamu kuba enfa tetegeerekeka. Ekyokubiri twagala otuyambako okulaba nga tukomyawo omubiri gwe. Abakulembeze b'ekitundu okuli Ssentebe ne Kansala Ssenyondo Peter bakakasizza ng'omugenzi babadde bamumanyiiko. Ese wano ennaku ze tumazeewo ndaba nga famire eri mu buzibu eri mu nnaku mu kunyolwa okw'amaanyi. Gavumenti omulanga tukubira abazira kisa bonna bonna omulanga mu ggwanga ne musonera n'okutwalizaamu batusaasire batuyambeko kwa famire terina busobozi. Kayonda Abdallah akulira ekibiina ki Migrant Workers Voice ekirwanira eddembe ly'abankuba Kyeyo asinzidde wano n'ayongera okukkaatiriza ensonga y'Abannayuganda okuyita mu makubo amatuufu babeera baagala okugenda ebweru okupakasa beewala ebiyinza okuddirira. Wakati mu kaseera kano ng'emirimu gitutawaanya wano ng'abavubuka tetulina mirimu leka ate kwessaamu omuguwa bw'oba ogenda ebweru noonya ekkubo ettuufu ate wuliriza nnyo gavumenti kyekugamba because bw'omala okubonaabona ate olajanira gavumenti. Ayongeddeko nti okukendeeza ku muwendo gw'Abannayuganda abafiira ku Kyeyo balina enteekateeka ze bataddewo. Ne mugenda ne mbatundayo nga ba individual teri mulala because temulina license okuva mu Ministry ya Gender. Obwo bwebaka bwe njagala obbawa n'okubakubiriza okubeera abanyiikivu mu kukola ate mwesavingire kubanga mu kiseera nga kino bw'obanga obadde okola nnyo nga waliwo kasente wammwe at least batunda ku bintu byo ne bakutaasa.